show eno so abadde tanna bwatula fune essimu yotandika okubwatula *238 *10# okusobola okubanga ate bingo ogikwatula olwaleero kati awo gibikola ki gibitandikira naye omuntu bw'ayitira nnyo n'okusosonkereza entalo otuuka nga ne waaba ayogera kati ate oba ekituufu tokyayagala okosaba bamu abo basinga okutunula nti naye n'omusajja ngu omunyigiriza nnyo omanyi ku nsi tewali kintu kibinga kulwana lutalo nga gwolwana naye asirise ne bw'oba mutuufu walako ku lutalo lwa Nammere ne Farida Farida amusiriikiridde naye ng'okimanyi omusajja kituufu yali akwana Nammere mu gunu feeka akawunti naye because Nammere yali ayomba nnyo Farida ne bwe yakitegeera nti omusajja yali amwokesa Farida yasigala awangudde kati kyekirungi kyekizibu ky'okulwana n'omuntu akoze eki asirise but finally Kenzo yavuddeyo n'agamba nti kati bagenda mu kkooti bagulubeemuko ne Nobert kireka ayitiridde kisusse sooka otule ku Kenzo the ministry bisegera nga ministry no waliwo okusika omugo wakati wa federation ne ministry bisegera nga ministry eyingirira emirimu gya federation ate nga federation deyinza kuyingira emirimu gya ministry naye twakirisolvinga okusika omugo okulu wakati gwe omukulembeze w'abayimbi Nobert Omutegesi Bebekulu Kenzo Bebekulu Nobert mulowooza ku industry I'm just here to do my job. Nobert isn't it going to cause a problem between you and other artists whereby we are going to mwina enteekateeka koba ezikola David Butale ekintu ekireetewo okubagana wakati mwe ng'abayimbi mulegambe he needs to provide evidence ekyomukisa omulungi nti yabyogereza on record he will come and answer in court ensonga zigendera mu kooti anti kati tosobola kuvaayo n'oyogera ekintu ng'ekyo ekikwatagana ku bulamu bw'omuntu and we just keep quiet that has to go further to a court so that he can provide evidence. Yes. kale katulinde ate binaava mu kkooti awo wetukola ki wetuli katugenda kulinda tulabe binaava mu kkooti we baba naagenda omanyi ne kkooti naye ogenda okubalamu ng'obudde bumalirayo buki buyitirivu ne ssente ate nga ne ssente z'oteekamu nnyingi n'ogamba naye omusajja waaki simukola ki simwesonyiwa obulamu ne bugenda mu maaso okubeera nga ate butambula bwe butyo naye nga kale ebyo bwe bityo bigenda mu maaso okubeera nga biri katulabe binaabeera nga bidda mu maaso eyo kaakati